yakumwebazanga emirembe gyonna yakumwebazanga obuteddiza katonda yeebale yeebale nnyo katonda yeebale yeebale yakumwebazanga katonda yeebale yeebale yakumwebazanga emirembe gyonna yakumwebazanga obuteddiza katonda yeebale yeebale nnyo katonda yeebale Ngala kwebaza Mukama Katonda ankomezaawo ku butaka obwaffe Uganda nga ndi mulamu. Banji bannaffe batugenzeeko era ng'emu ku nkiiko y'akasembayo okutukuba ye ya munnange Kanso wa Mary Anthony gwe tubadde tutambuza naye emirimu. Kanso wa Mary twakolanga emisango ffenna nga tetunaba na kulowooza genda mu kaluka 2021 nga tugikolera bwereere egy'okukolereza abantu baffe ba foot soldiers ne bannayuganda batalina mwasirizi. Naye kyannaku nti olwaleero tatuli ku maaso Mukama yasazeewo n'amutwala. N'olwekyo mwebaza okuba nti nze nga Shamim Malende ampadde omukisa ogwokubiri. Ekyokubiri ntwala omukisa guno okwebaza bannayuganda mwenna buli omu mu kapasite ye buli omu wooli olw'essaala ez'amaanyi ennyo ze mwansindikira ze mubadde munsabira n'okunfaako kwe munfuddeko. Bannange mwebale nnyo mwebalire ddala. Omukwano nzaani Shamim Malende ne mbeera mu mbeera enzibu bannayuganda ne munjagala bwe muti. Era kyayongera kunjikiza ekintu kimu nti tuyina kubanga tutambulira ku mulamwa ogw'okulwanirira abantu baffe abanyigirizibwa. Nti buli bw'osigala ng'oli ku mazima ku mulamwa abannansi abaagala enkyukakyuka kwe bayimiridde n'oyimirira nabo nabo bayimirira nabo mu kaseera ki akazibu. N'olwekyo bannayuganda mwebale nnyo mwebalire ddala wamu ne bannakampala ate abanteekamu obwesige munnange. Mumanyi nti mwantuma ne mungamba nti Robert Kyagulanye Ssentamu ya president ate gwe mwalonda era ne Uganda gwe yalonda. N'olwekyo nkyali ku mulamwa ogwo gwennyini nti nze okuwaayo services zange nga munnamateeka n'okuyamba abantu abatalina mwasirizi ku bwereere wamu n'okulwanira okulaba nga president Kyagulanye atula mu ntebe gye yawangula eyamubbibwako. Ekyo kikyali kya buvunaanyizibwa bwange era nkyakiremeddeko. N'olwekyo ekyo kye mbasuubiza nga bannayuganda ne bannakampala n'abagazi b'enkyukakyuka. Era njagala ntwale n'omukisa guno nebaze president wange Robert Kyagulanye Ssentamu ne National Unity Platform yonna obukulembeze bwayo Secretary General David Louis Rubongoya. Bannange simanyi kyenyinza kugamba naye mwebale nzaani Shamim president nojja n'odaba mu Aga Khan n'oteekako n'abakuumi abandabirira okumalya ddala ebbanga n'otuukiriza n'obuvunaanyizibwa nga NUP leadership okulaba nti Shamim abeera mu mbeera ennungi. Bannange mwebale nnyo obukulembeze bwa NUP. Wabula kyensobola okubagamba kimu nti nga Shamim Malende nkomyewo naye era nga bwe mulaba bwe nkomyewo nkomeddewo mu bunafu naye ng'ate ndi mugumu nnyo ku mutima nti ebigenda mu maaso mu ggwanga binnuma nti ndaba ba foot soldiers baffe abantu baffe bannayuganda ab'enkyukakyuka bongera okukwatibwa n'okunyigirizibwa nga ababakwata balinga abagamba nti tebalina awaayamba nti ate Wameri wuyo yagenze kakati ne Shamim nako kali eyo ne ngamba yi Mukama bwe nfunamu embavu nina kuddayo ate we natandikira we mbere nga nkola ki bwe nakoma mbere nga we ntandikira. N'olwekyo mbazaamu buzisubi bannayuganda mwenna bannankyukakyuka bannange abalwanyirizi baffe ab'okuttaka ba foot soldiers mwenna nti Shamim nkomyewo okukakkalabya emirimu gyange okubeera nga tuyamba buli muntu waali okulaba nga ava mu kkomera n'okulaba nti tuweereza bannakampala ne bannayuganda okubatuusa ku ntikko. Strovo yenze waswa Ibra Semanda kansala we Kasubi. Tubaddewo ebbanga ddene nnyo nga Honorable Shamim taliiwo nga abaana baffe bangi abawambiddwa. Twetaaga omuntu okujja tuyamba okulaba nga awolereza abaana baffe bafuna obwenkanya. Era Honorable Shamim watabadde nga NUP tufunye okusomoozebwa. Nitubaza Katonda nti yagenda mulwadde nnyo kati ng'awe essuubi. Era tusuubira nti yagenda gatta ettaffaali ery'amaanyi okulaba nga struggle yaffe yeeyongera ogenda maaso. Katonda owa Kampala era munnamateeka Honorable Shamim Malende akomyewo nga mulamu. Honorable Shamim Malende nze omu ku baamuwerekera ng'agenza okujjanjabwa e Nairobi. Olugendo lubadde luwanvu okulaba nti Katonda amukomezaawo kubanga
Honorable Malende ye muntu abadde akola pro bono work, omuntu owansi n'amuyamba okulaba nti asobola okuyambibwa mu kooti mu misango egy'enjawulo. Tusuubiza bannakampala ffe nga abayambibwa Omubaka naddala mu Kampala district nti akomyewo tannawona nnyo naye akaseera konna agenda kubeera nga atuukiriza eddoboozi ly'abantu nga ligendera ddala mu maaso. Tujjukira bulungi nze omu ku baatwala Shamim Malende Nairobi era ne mulekayo nga agenze akuba ku matu. Kimpadde essanyu nti akomyewo mulamu. Weewaawo embeera ye si nnungi naye ate waliwo hope kubanga mulimu abantu nga Abaganda baffe nga Kanso wa Meri bagenda balamu naye tugenda kuba tetukomyawo mu maiti. So Kanso Shamim Malende nga gwe tubadde tusigazzaawo kimpadde essanyu nti nno mulamu. Weewaawo akyali mukosefu yatukiza Mukama nti agenda kuba atereera paka nga tufunye obujjanjabi obumala. Nti platform fenga abakulembeze tuli basanyufu nti at least Honorable Malende akomyewo nga mulamu naye tulina okutya ababaka baffe engeri gye balwalamu n'engeri gye bafunamu obulwadde buno era bw'otunuulira reports zonna tulina suspicions nyingi. So twongera okusaba fenga abakulembeze twongera okwegendereza ddala mu kiseera kino nga government tugitadde ku nninga naye tuli basanyufu nti at least space etabaddeewo nga Honorable Malende taliiwo egenda kuba covered kakomyewo.